Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako bassebo ne banyabo yonna gye musinziira okubanga mutulaba ku Extradigest mugoba ensonga. Nze Ibrahim Mukasa era nga wano we tuli n'aba Junisco contractors and great finishers. Betuli nabo akadde okolunaku olwaleero. Still tuli into construction, tuli into real estate development and management at the same time. Era nga tutambula ne banywanyi baffe aba Junisco. Bano tukuleeta ku ground n'olaba ekintu from an artistic impression to reality. So betutambula nabo era betutambudde nabo nate n'olunaku olwaleero. Special thanks to our fans and viewers out there abalaba programs zino. You walk an extra mile ne munonya abantu bano. You trust them because mbalabye ku mikutu jaffe ne mukola partnership ne mutandika okubanga mukolagana. Naddala abantu abali mu diaspora, salute and special thanks to you out there mwenna abakola ne Junisco. In whatsoever you deal with, you dealing with them. Okuli septic biodigesters, okuli okuzimbira ddala, okuli okukuba plans, okuli okola finishing nga kwotadde ne information egwa mukowe eyo. Nate olunaku olwaleero tukomyewo era nga in our special episode olunaku olwaleero tuli Muyenga. Yeah. Muyenga. Tuli Muyenga. Thank you so much. Wane Muyenga we tuli tusazeewo tujje tutunuulire finishing. Balina element aba Junisco kugamba nti Junisco contractors and great finishers. Thank you so much. So kyetuze tutunuulire nti osobola okuzimba ennyumba nga yakabi naye kifula ennyumba eyakabi yeeyo final touch ebyo byoteekako ebyakamalirizo ku last minute ebyo beautifying ennyumba nevaayo nebeera nga erabika bulungi. Nja kusooka ne Engineer Ivan Aswa nja kusaba osooke obuuze ku balungi abatulaba. Okay, abalungi abatulaba abali mu Uganda ne mu diaspora mwebale nnyo okutugoberera ku mukutu gwaffe gwa Extradigest. Thank you. Yes. Kyetubaleetedde ndowooza tujja kukiraba. Thank you so much. Engineer Faruk Sekabira tukwanirizaako ku show nsaba obuuze ku balungi abatulaba. Abalungi abatulaba, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Engineer Faruk Sekabira bannange. Twongera okwebaza Ibra. Twebaza bwebaza abantu bonna okuva gye twava nakati leero we tuli. Bantu batuwagidde. Thank you. Weewaawo nga nti tuli batonde, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti kul ibn Adam qat'a. Ekintu ekyo kigambo kya Luwalabu naye kitegeeza nti buli mwana Adamu musobya. Mu ngeri ez'enjawulo. Oba otya osolokera ku nkya n'osobya omuntu. Tuli baana b'abantu. So mu buufu obwo tusobeza tetujja gaana ate nga tusanyusizza mu buufu bwe bumu. So gwe tusobeza mu ngeri emu oba endala ne gwe tusanyusizza apologies. Gwe tusanyusizza thank you. Mpozi olunaku olwaleero Mwami Ibrahim abantu bazze batubuuza nnyo ebibuuzo. Junisco singa mbeera n'ekizimbe kyange nga sigwe yakitandika sigwe yakizimba okuva mu musingi osobola okunyamba n'okimala nga tubagamba nnyo nti ye naye tetubadde tutuboolekangako onkola bwetyo. So olunaku olwaleero tuzze tutunulire the great finishers zetera okubagamba nti ennyumba eno twagisangawo naye twagenda ogisanga ng'eri ku siraabu. Kakati ku siraabu okwo ate kwe twagijja ne twongerako kapalpet wall kali then ate oluvannyuma ne tugyongerako designs ez'enjawulo nga bwe tugenda okubeera nga tulaba. So mu buufu oyo ye package gye tulese olunaku olwaleero. Thank you so much. Tukola ne banywanyi baffe aba Roast Coffee Academy, that is Alwada Mall Airport Road UAE Abu Dhabi. Wojja okubanga obasanga bakutendeka okubeera barista wakabi okutendeka okola sandwich, burgers ne crepes. Basangibwa ne Najja Nankumbi wano mwana wattu e Kampala. Tojja kulinnya nnyonyi ojja kubasanga Najja Nankumbi ku siteera awo buli kimu kitambule bulungi nnyo. Ate nga bo banywanyi baffe aba Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park bano bakusaabaliza emali from China to Mombasa in only 18 days. Basangibwa ku Arua Park ekizimbe Fortune Plaza ate nga China basangibwa Gwanzu. Enamba ezo z'essimu ze tukuteereddeko either Malcolm ali China yagikwata oba Ibrahim Muwonge ali Kampala. Buli kimu kitambule bulungi nnyo. Project yonna kolayo tusazeewo tutunuulire finishing at its best.
era nga finishing olunaku olwaleero tugenda kutunuulira bit by bit. Finishing tutandikira ddala okuva ku kye bayita plaster. Kakati ennyumba bw'eba eri ku kye bayita shell. Shell kiba kitegeeza nti teriimu plaster, teriimu plumbing, teriimu masannyalaze, sinzigale. Kakati awo we tugenda okugijja, then ate tutuuke paka we tuli olwaleero. Ate oba oli awo we tuli dda ku episode eddako ku nnyumba eno yennyini. Twagala tubalage nga tumaze okusiiga langi buli kimu. Ennyumba yaffe eno nja kutandika ne Engineer Ivan. Ennyumba yaffe eno erimu units mmeka etudde ku ttaka bugazi ki? Ku bugazi ki? Tutandikira awo before nga tetunayingira munda. Okay. Kati ennyumba yaffe eno nja kutandikira ku weesetolinze etudde ku ploti yaffe mu buwanvu emeasuringa foot 10, that is 30 meters. Then mu butono obuli eri width eri foot 50, that is 15 meters. Kati ennyumba we tuba tuzimba tetusobola kuzimba nga tugimalayo kuba womalayo kitegeeza toyina wakuparkinga toyina wakuyisa sewage lines so ebyo byonna byonna tubiconsideringa. Kakati bwetunulira ennyumba yaffe eri fuuti 3 munya then wano eri fuuti ku 8 mukaaga so that nekituwa nti eri ewa neighbor tulekayoko access fuuti nga 5 neri netulekayoko fuuti nga 5 so that ennyumba yaffe tusobola okuba nga tugiyisaamu sewage lines kuba tulina space mu maaso eno we tugenda oteeka zi biodigester byonna n'ebirala earthing w'amasannyalaze mu space eno n'abesigadde. So tuli mu units meka? Okay, kati ekye units ennyumba yaffe eno tulina units ziri 3. Mu units 3 zino tulina wansi tulinawo eddiiro naye eddiiro eryo lirina kye tuyita open kitchen tulina ne union toilet eya wansi nti omugenyi wabazze tagenda waggulu mu master oba mu toyi z'abaana waggulu tulina toyi wansi then tulina ne section endala ku units zino 3 tulina ketwongeddemu ngako kamadaala kututwala waggulu tugenda kulabayo nti tulina ekifo kyaffe kigazi bulungi nti tusobola okukolerayo party and so on. Thank you. Okay, so tugenda kubanga tutandika tulabe mpozi Ibrahima ebiseera ebisinga abantu poloti eya 5 ku 10 abasinga bagitwala nti ye poloti etandikirwako standard plot mu kubeera nti etandikirwako oli agamba nina ka poloti kange so n'ataloota nti kayinza omuwa ekizimbe ekifaanana bwe kiti abasinga alowooza nti singa mba ntaddeko ennyumba emu kati ng'eno gye tulimu nti erina eddiro wansi n'ebisenge byayo 3 waggulu n'agamba nti poloti ngikoze ki ngimazeeyo sate bwe tukiika ennyumba bwe zitinga bwe tukiise olaba nti onorera alina ennyumba ze 3 ate nga zonna zijjudde so poloti bweti leero nayo twagadde tugitunuleko how you can manage it nesobola okubeera nga evaamu amagoba ate oba oliawo gobadde tosuubira. Okay. Oyogedde ku elements ezikola finishing omuli okuggala omuli okutairinga omuli plastering konisi masannyalaze amazzi n'ebigwa mu kkowe eryo before nga tetunayingira munda njala tusookere ddala wabweru wano being nti wayogedde ku kyokuggala tutandikire wano. Okay. Kati oluggi lwaffe luno ndowooza abasinga tuwadde tulabangako naye twafunye omukisa nti Junisco twapatanize twafunye the best welders around ne batuwako ideas naffe ne tubawo ideas and then we came out with this oluggi lwaffe luno nga bulijjo eno ebagala yaffe nti wolugulawo bwoti kitegeeza luba luweddeyo eno space yaffe eno ekumala okuyingiza anything looza ekinene kye tuba tulina kitanda n'entebe kati wetulupima technically luli mu futi around futi 4 wane eno 4 nti entebe yaffe esobola okuyingira ne buli kimu kisobola okuyingira. Yes. Ate ddolo ennyini luggwerayo ku futi mmeka? Oluggi lwennyini luggwerayo ku futi zizo 8 futi 8. 8 feet. Yes. Ivan, oluggi lwaffe luno
tulaba bino byuma. Yes, please. Bagala ono aziyiza babbi 1 2 ne beauty. Okay. Factors ziri bbiri okuziyiza ababbi ne beauty. So nti bwomutunuulira enzimba gye bamuzimbye it is beauty. So njagala tutunuulire oluggi luno luggwa lutya because ndaba bingi ebibulako ba wano luweddeyo. Tennaba kuggwayo mu kati oluggi luno nga wogambye nti bagala zizino zigenda tuwa security wise. Kakati tugenda kulongeramu kye tuyita aluminium. Yes. Okay. Aluminium oyo yagenda okusiba n'abanga mwetugenda okusiba mu aluminium inside aluminium. Mwemugenda endabirwamu. Mugenda endabirwamu sebo. Okay. Yes, please. Okay, thank you so much. Of course, still era tugirewo ddala n'eddirisa lino nalyo olitunnyonnyolemu tulabe. Omulungi atulaba lwaki tukulembeza nnyo ekintu ky'okupima. It is twagala dimensions zino omuntu ali eyo azirabe era abeere nga azitegeera bulungi nnyo. So era bw'oba otunuulidde eddirisa lyaffe lino libulako nalyo aluminium. Yes, nalyo libulako aluminium. Okay. So tuli mu futi mmeka wano? Kati eddirisa lino bwe tupima tuli mu futi 5. Okay. Then mu buwanvu tuli mu futi 6. Okay. So eddirisa lyaffe liri futi 5 ku 6. Okay. Naye terinaba kuggwa era still nalyo tugenda kuliteeka mu aluminium. Okay. Yes, sebo. Okay. Tuyingire munda tutunuulire of course ebiri munda byonna. Munda muno omulungi atulaba program yaffe olunaku olwaleero tusazeewo tutunuulire finishing. Lwaki finishing ono tumuleese? The reason is very simple. Programs nyingi nnyo ze tukulaga nga tukulaga only construction. So tusazeewo tukuleetera finishing nti bangi nnyo muli eyo nga oyina ekizimbe kyo naye nga oyagala bakafulu mu kufundikira oba mu kukuba final touches. So njagala tusooke tutunuulire obugazi wano, then otumala obugazi tutunuulire tujja kutunuulira wano, then otunnyonnyole ne wali. Wano tuli mu futi meka? Sebo tuli mu futi 18 wano. Wano tuli mu futi 18? Yes, sebo. Okay, ate wano? Wano ebitugenda kukola tekinikale. Wano tuli mu futi 26 sebo. Futi 26. Yes. Thank you so much. Tulina extension eno. This is the kitchen cabin. Okay. Kitchen cabin ate funa wetandikira. Okay. Then you know ono what. Kati wano tetwaga twakyusaamu ne tuleeta idea tugenda kuzimba workshop. Workshop enaku zino tusaana okukola workshop eza woodi. Okay. So tugenda okufabricatinga tuziteeke wano tuteekeko ne sink gye boolezaamu nti amasowaani so that amazzi wegaba gavudde mu sink Okay. Okay. Yes. Oyo mukozi wa tayiro. Okay. Tayiro ebiseera ebisinga twagala nnyo ebeere nga ensonda zayo zifaanagana naddala bw'ebeera nga nsale. Okay. So kakati mu kuba nga nsale kitegeeza oba olina ogiwagala okusobola okufuna shepu yaayo ereme kubeera. Thank you. Okay. Njagala tumaze okufuna ebipimo by'eddiiro lino. Ne tufuna paka ku fumbiro, eno section ya fumbiro era otunnyonnyodde bulungi. Kati njagala tutunuulire tiles zino. The placement of tiles. Tutunuulire the choice of the color. Ne kali ke mwayisizzaako lwaki era kitambula kitya. Tutandikira awo. Kakati tayiro zino ebiseera ebisinga mukama waffe tumuwa choice n'alonda. Yeah. Lwansonga nti tulina tayiro ez'ebika ebyenjawulo. Wano mu nsi yaffe mwe tuli tukola tayiro. Yeah. So omugaga ayinza okugamba nze njagala yansi eri njagala yansi eri. Yeah. So this choice yakolebwa mukama waffe yennyini n'agamba nti njagala eyo. Okay. So this is what we've given her. Kubanga yali choice ye. So kakati kana akayiseeko eno yo skatingi yaffe. Era mu buufu bwo mu mbeera y'okekkereza oyinza okugamba asijja gifuula nnyo fansi wabula it will be okay singa tayiro yennyini gye tunaasala ne tufuna skating kubanga tuyinza okugamba katufune skating nga nkole already made naye kakati leero twasaze ku tayiro eno yennyini tusobole okukimakinga okusinziira ku point gye tunaba. Okay, extra digest mugoba nsonga kwe tuli Ibrahim Kasage manya gange tulina aba Junisco contractors
era nga abajunisiko bano tusazeewo tutambule nabo olwaleero tutunuulire singa nga oba ozimbye ennyumba yo naye nga wamala okugizimba n'ogisereka ebulako kimu finishing basobola okujja ne babikola byonna ennyumba ne bagikuwanga oyingiza buyingiza bapangisa oba ggwe bwe bayiyo yakusula mu residential ng'oyingira buyingizi kwebaka tulo awatali kuwanaanya kwonna. Of course bwe tuva ku tiles njagala tutunuulire plaster. Ennyumba yaffe eno ebweru bw'ogitunuulira amataffaali ga musenyu ge bayita 99 oba waliwo erinnya ddala concrete blocks. Thank you. Tufune plaster. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga era nga tutunuulira finishing at its best. Akadde kano negatiddwako omwami bakuyitani Luke Mayungwe. Sibulidde kati olwo abali eri nze akulyanye sibulidde Erinnya nze Luke Mayungwe. Luke, mwami Luke, obulamu bugamba ki? Obulamu si bube bulungi. Ogenda kutunnyonnyola ki leero? Ngenda kubeera nga tunnyonnyola plaster waffe ono mu ngeri ey'enjawulo ate. Okay. Yesebo. Okubidde plaster bbanga ki? Nkubidde plaster sofa kati emyaka 7. Emyaka 7. Nkwasaganya emirimu gino egya plaster era ndi mukugu mu kyo. Plaster ono osinga kutegeera wakuba ku mataffaali ga musenyu oba gano ag'ebbumba oba ettaka? Ekikwatagana ne plaster mukama wange ku kika kya bulooka oba efaanana etya yenna musobola bulungi nnyo era tumusobolera ddala. Kale tutandikirewo otunnyonnyole. Plaster ono wano we tuli yakubiddwa ku mataffaali ag'omusenyu. Kikola kitya? Mutabula mutya omusenyu? Mutabula mutya seminti? Kitambula kitya? Mukama wange ensonga eyo gy'oyogeddeko kitambula kitya ku bulooka ey'omusenyu kitambula kibeera bulungi nnyo ku bulooka yaffe eno ey'omusenyu. Kale kwegamba nti tetwala musenyu mungi mota mungi etwala mota mutono okusinga ate ku bulooka bwaffe buno obuliroko obwo abiti butwala mota mungiko naye ate bulooka eno ebeera ey'omusenyu. Kale kwegamba erya omusenyu nga mutono ate engeri gy'ebeera nti nno ya musenyu te bw'oyongerako omusenyu omulala ne seminti waamu nga noze bulungi kikwatira ddala bulungi nnyo era toyinza kufuna buzibu bwonna nti ate plaster adoodooma ate plaster abembuse ate plaster aleesa enfuufu bwe kityo bwe kibeera mukama wange. Okay. Case in point wano we tuli olunaku olwaleero watabudde eggaali mmeka mu nsawo za seminti mmeka era lwaki? Lesho zaffe ezo tukola eggaali tetusukka ggaali nnya kuba mulimu abantu abamu nga bwe baba bakola plaster olw'obufunda bw'ensimbi oluusi bayagala n'ekibeera kingi n'okola eggaali z'omusenyu nnyingi nnyo ate nga seminti mutono kati tukola eggaali tetusukka ggaali nnya mu nsawo lwa nsonga nti eyo ye lesho ya seminti ekola ki esobola okunyweza plaster ono n'abeera mugumu bulungi nnyo ne bw'obanga omuyisizaako kyuma kyonna kwegamba tafuumuula nfuufu kwegamba ekintu kibeera concrete bulungi nnyo. Okay. In terms of width obugazi oba omubiri kuno wataddeko bugazi ki being nti ettaffaali lyaffe lya musenyu wakubyeko bugazi ki obwa plaster? Kati nga bwe nakugambye nti bulooka yaffe eno eya concrete gye twakubako plaster ekisenge bwe kibeera ku birigi bulungi katugambe nga ffe tukyezimbidde ne tukiteeka ku layini bulungi nnyo oba ku birigi bulungi nnyo tukwata geegi yaffe tetusukka inchi emu olw'ensonga nti ekisenge kibeera kitereevu tubeera twakizimba mu butereevu bwakyo bulungi nnyo nga tekiriimu koona naye tulina obuzibu nti ebiseera ebimu ogenda n'osanga ennyumba nga baagizimba yakyama kati ng'olina okukwata geegi okufuna ekyawaggulu nga kigenda kumalira mu inches nga 3-2 of which kikostinga materials ne leba yennyini kuba mubeera temuvaawo naye ekisenge kyaffe kino eno kiriko inchi emu. Ebiseera ebisinga wano bateekako kasikaatingi kano akatayo nga bwe kateereddwako but kikwewuunyisa nti ojja kusanga ekisenge nga kinywedde okuva katugambe wano okutuuka nga wano otegeera nga kinywedde ekyo kitangirwa kitya? Okunywa amazzi kyotegeeza kisinziira kati
akantu kano katangira mazzi naye ennyumba bwe tubeera nga twagyalirirako ki DPC kyaffe bulungi nnyo tetukikomya ku bulooka kuno kwennyini wabula tukiyisaako footing inches nga 2 okuva ku kisenge kuli of which nti ne bw'obeera oleyinzeeko screeding wo amazzi tegasobola kuva eri mu kiveera ne gajja ne gatuuka ku kisenge kino olw'okubanga nti ekiveera kino kyabeera kyayitako okuva ku kisenge kino ne kusemberako wano kati bwe tuba tuywa screeding waffe akiyitako bw'ati kati ne tubeera nga tuwona ekizibu ekyo ssebo singa nga omuntu aba n'ekizimbe kye amazzi ne gawaba ng'esiteepu eri twagiyitako ey'ekiveera kya DPC n'ebigwa mu kowero ne ka skating ka tiles kano ng'ayagadde abanoonyemu aba Junisco mumuddaabiririza ekisenge kye nga kyanywa amazzi kikolebwa kitya kati sewe mukama wange ensonga ezo era tuzisobolera ddala mu kampuni yaffe kubanga obukodyo bwonna tubulina ate abalala bwe batakola ki bwe batalinayo ensonga lwaki ate tuli ku market nnyo kubanga abantu kye tukola bakyagala naye ekyo kitangirwa bulungi nnyo waliyo chemicals ezimu ze tusobola okubeera nga tumikisinga mu mota yaffe ew'omusenyu n'asobola okubeera nga atangira amazzi ago okubeera nga gayingira ekisenge kati ate oluusi bwe kibeera nga kiganye oluusi tujja ne tubeera nga tutuuka ku bulooka eno eya wansi tulina engeri gye tuzijjayo mu ngeri ey'obukugu enene ennyo ne tuddamu ne tuleyingako ekiveera kyaffe bulungi nnyo kati bwe tukireyingako bwe tuti ate ne tubeera nga tuzzaamu bulooka ezo nga tuzifikisingayo mu position yazo ne tubeera nga tukizaawo kisenge bulungi nnyo tekiyinza funa buzibu bwonna. Thank you. Yes, that is it. Of course, bino mubiraba mu bizimbe ebyenjawulo n'amaka ag'enjawulo ng'ekisenge kyamala okugendawo ne kinywa amazzi kati nga tewakyali kyakkola so bonga bo bakafulu balina special attention gye bakuwa ku ekyo ekintu specifically wazimba dda wayingira dda wamala oli mu nnyumbayo naye olina okukalubirizibwa okwo so bakikolako mwami Luke twagala kubanga tukuleka tweyanza nnyo tweyanzege webale nnyo webalire ddala naye ojja kunzizaako munda wano katini nnyo onyinyonyole wano wali smooth wano lwaki wali rough wano neyanza nnyo mukama wange awantu wano olaba nti wali smooth nnyo ne bw'obeera oyagadde oyinza ogamba sijja kusiigawo langi kubanga ebisenge tubikolera ddala bulungi nnyo ate n'omatira kati obuuziza lwaki wano wali smooth ate wano wali rough lwa nsonga eri nti kino kinaabiro ate nga kibeeramu mazzi kikozesebwamu mazzi ovuwiiki kigenda kusibwako ki tiles kati thank you kitegeerekeko ekyo okay tugenda kubanga tukuleka naye nga tetunabakuleka of course waliwo another special detail gye nalabye yeya waggulu awo bw'otunuulirawo waliwo cornices ze tugenda okubanga tutunuulira omwami omu atunnyonnyole bw'otunuulira of course eddiiro oba ekisenge mubaamu finishing ey'enjawulo era ng'enegenda ku siiringi ebiseera ebisinga abantu bateekamu ebimuli mu siiringi abantu abamu baleka siiringi ng'eri plain n'ebigwa mu koweryo tufunye omwami kafulu mu kukola siiringi oba cornices agenda kubanga atunnyonnyola bakikola batya step by step nkwanirizaako muganda wange amannya nze Ibrahim Mukasa agange nze Mwesigwa Isa assalamu alaikum wa alaikum salam thank you so much mwami Mwesigwa bangambye oli mulungi mu kuba cornices okukuba ebimuli okukola finishing y'engalama siwe kiri so tutandikirewa otunnyonnyole tutandikire wano wenyi ku skating tutandikiddeko woba oyagala okujjayo bita y'ennyumba yo nekola nga design mu nyumba yo ate n'ekirala nekuyamba okukwata ekisenge kyo wakati wa ceiling n'ekisenge kya plaster obutakyawula okubeera awamu so omugaso gwa cornice eyo butaawula kisenge na ceiling butaawula kisenge na ceiling mukyo oyagala tugamba nti cornice eyo etangira nnyo enjatika etangira nnyo enjatika wakati wa ekisenge ne ceiling so tuyise mu mitendera egikola cornice batandikirawo nga bakola cornice
otandikira nga bakola konisi ekisenge bakikuba bulungi engalama ne bakikuba plaster ne bamala okikuba plaster ne kibeera nga wano kati woba okuba plaster wo ow'ekisenge olina oteeka mu makamaka oba olaba so bwe buno bwe mwasazesaze mu X such that woba okubako omusenyu gwo gukwata bulungi mu kisenge ne guggumira teguyitako ne guyiika teguyitako ne guyiika kikuyamba nnyo obutaba sumuusi kubanga okifuula sumuusi wooti ne wali nolekawo nga wali sumuusi gukusumbuwa buli wokubako guba guyiika naye wano kikuyambako nnyo bulungi nnyo olwokuba bulungi konisizo ne zikwata kintu ne kivaayo bulungi omulimu ne gulabika bulungi kati tulina types nyingi eza konisi naye kisinziira ku leba y'omuntu lyetugenza okolera ennyumba kiki kyayagala kubanga eriyo eziri expensive nebeerayo eziri chipa nezino eziri chipa kisinziira gwe omugaga kyoyagala wongamba okyoyagala kino lina okukikuteeramu oba tulina okwogerezaganya ne bakama bange ne bakkiriza akasente kagenda tumuteeremu ekyo netumuteeramu ekyo kati konisi eno yo kalinga ngeri ya skating yesembayo okuba ebbeeyi entono esevinga ate konisi eno kyesevinga tutasaako bano abachina bijipusamu byebwe bateekamu biri expensive ate tebiri long lasting bwe biyiikirako amazzi biba bivaayo naye konisi eno neweeyiikako amazzi enyumba neweeba etonya neyitako amazzi era esigala nga weeri tutunulire entabula y'omusenyu ne seminti ekola konisi mutabula mutya seminti n'omusenyu mutabula mutya entabula y'omusenyu kino ekintu ekigenda avaawo leero oba nkya naye kya myaka gyonna olina okola gaali 2 n'oteekamu akasawo ka seminti ozimba komera nedda si komera egaali 2 ez'omusenyu n'ensawo ya seminti oyo toli ku kitalya nedda kitalya bakola gaali emu n'ensawo emu ya seminti okuvuna ekintu ekiri ku mutindo ffe tukola ekintu ekiri ku mutindo oli ayinza okutabulira gaali 4 gaali 3 naye konisi zosanga nga zikunkumuka ziyiika ziyinga so wano otabula egaali 2 n'oteekamu ensawo ya seminti emu bwe buwangazi bwakyo kati n'ekirala tulina konisi y'ekimuli konisi y'ekimuli tuteeka mu nsonda ekimuli muno ne muli ekimuli ne mu buli nsonda nakyo kijjayo nnyo byote y'ennyumba naye kisinziira omugaga kikyayagala kale thank you so much of course lwaki omuntu yalikoze siiringi n'agiteekako amajolobera factors ziri nyingi nnyo nti buli okola siiringi n'ogiteekako amajolobera one it beautifies your living room or sitting room or dining room at the end of the day nti omuntu bw'aba atudde mu ddiiro amaaso gano Allah yatonda eggulu n'ensi n'abantu n'ebintu ebiri ku nsi ne mu ggulu yatonda amaaso in a special way nti gaagala nnyo okulaba ebintu ebirungi so is the reason as to why nti omuntu akeera ku makya n'akola kye bayita eddiiro n'abeautifyinga nti waggulu eno teri agenda kutambulira ku siiringi naye nga weetaaga okutunulayo buli kiseera ng'ekintu kirabika bulungi nnyo. It is one choice you need to make at the end of the day to beautify your living room or sitting room or dining. Tugenda kubanga tweyongerayo muganda wange owa konisi tugenda kubanga tumuta mwami Mwesigwa Isa. Thank you so much. Webale nnyo webale akatalekeka jangu wano bw'otunuulira siiringi eno eri smooth ate wano mwataddewo raafu lwaki kati siiringi eno eri smooth wano tukulaga nti siiringi wano oba tusobola fuuwawo oluyinja wano osiigako busiizi langi kikwanguwira obutakola ki obutafiiringa oba obutateeka expense ya langi kukuyingira nnyo okikolawo oti naye kati wano
kitwala olina ogifiiringa oteeka kanda kooti biki nefaanana bweti n'olyoka ogikubako final langi oba toyagala afuuwako luyinja bwekityo bwe kiri kale katwetolemu katini nnyo tugenda kubanga tukoma naye nga remember tukola ne banywanyi baffe aba Sun Cargo Shipping Company ku Arapak tukola ne Posh Properties Limited yabasangibwa ebukoto awo nga bano bagamba bajja kuguza ennyumba ate enzimbire ddala babayise ba Posh Properties Limited ate nga Roast Coffee Academy ku Alwada Mall etendeka barista owakabi buli kimu ne kiggwa nga kiri malembe bakutendeka okukola burgers bakutendeka okukola sandwich ne crepes babayise ba Roast Coffee Academy bali legit bali certified ate nga bali tested by time bekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo tukyagenda ddala maaso era nga project yaffe eno when it comes to real estate development and management okuzimba ebyakabi okulabika obulungi n'okuteeka final touch ku kyoba ozimbye banywanyi baffe aba Junisco contractors abasangibwa erubaga awo kabuusu bebakola ku kintu kino wetuva munda ku finishing w'omunda nga mutuwulidde tulina n'ekika ekirala bakiyita window seal keko kemulaba ku dinisa eriri ekinaabiro eyo sample gye mulaba lijjayo ekifaananyi ky'eddinisa bulungi n'ekirala kitangira enkuba eva mu sides okuba direct ku dinisa okulina fuya kyetukola tutabula akasenyu gaali 3 mu wirubale emu naye woba okakola gaali 3 mu wirubale emu kirala gaali 3 mu kasawo ka sementi sorry naye bwe tuba tukikola tulina ne sementi bwe tumansaako nga tujjayo kano ke katiba ketusala okugyamu ekintu ekyo kano ke katiba ketusala okugyayo ekintu ekyo bulungi so bw'omala okubako n'oyisaako bulungi ensonda zino ne zikola beauty bulungi kintu ne kivaayo olukimaliriza nga kiwedde bakasiiga langi ne kavaayo bulungi oyinza osiiga ekisenge kyo bulungi langi ko n'okasiiga ng'eyaako yanjawulo beauty eri neevaayo bulungi nnyo window sills zirina ebika bye biriwo ebyo zirina ebika nga bitaalu oyinza okungamba oti ku ddinisa lyange njagalako oba window bar nga lyonna ndyetolooza window seal lyonna eyo nayo window seal mu lulimi olwangu olwotegeera naye nga nze olw'ekizimbe ebeera window bar eyo nayo type obutiba buno bukyukakyuka kisinziira gwe kiki kyoyagala kyonsindikidde kyoyagala mubikope mu bazungu ne mutusindikira njagala kino kati ffe ne tusalawo ne tukozesa obwongo obwaffe obw'ekifirika ne mubiteeka mu nkola. Thank you so much. Kale tweyanzege Mwami Isa Mwesigwa is a specialist mu kukola cornices, is a specialist mu kukola window sills era nga case study yaffe tugikoledde ku window sill ey'ekinaabiro. Tugenda kuba tweyongerayoko munda tufune n'abalala abakugu bongere okubanga batunnyonnyola. Yes, wano tugenda nga bwe twakunnyonnyodde nti ennyumba zaffe zino there are 3 units. Units zino 3 ziriko ekisenge n'eddiiro era nga wano tuwambuka tugende mu bisenge tulabeyo wabula nga twagadde tutunulire just katini nnyo. Tiles zaffe zino ziri smooth. Yes please. Omuntu asobola okuseerera n'agwa n'ayitako. Lwaki mwakoze siri smooth? Kati ensonga lwaki twakoze smooth nti tulina strip yaffe eno erina rough surface nti omuntu n'aba aseeredde aba tasobola kuyitako kanera kamutangira okugwa. Kati n'ekirala nti kasobola otuyambako obutatrippinga off n'omugaso omulala nti kaziba tayire eno ne tayire eno ne ziba nga tosobola kulaba kaziba eddibu eryalibaddewo eryandibaddewo noba nga tosobola kwawula nti eno tayire ekoma wano nene ekoma wano. Yes please. Kale tweyanzege katugende munda eno tulabe of course Engineer Faruk wano kiggwa kitya kakati awo tugenda teekawo eddirisa lyaffe ddene 1 for aeration 2 lighting on the stairs kubanga ebiseera ebisinga buli waba nga waggale tuzimbyewo tuba tusuubira enzikiza
Okay. Okay, thank you so much. Wow, wow, wow. So ennyumba eno nga bwe tubanyonyodde nti erina ebisenge ebisulwamu bisatu neddiiro wansi ne dayiningi ne kitchen nga byonna bituwamu so bweti bweri ate zonna ssatu bweziti bwe zakuze. So kino this is the master bedroom. Wow. Master bedroom yo waliyo ebisere contained zirunums endala bbiri zo omuntu ajja bulukugo naaba nga bashiyalinga bathroom because of the space basobola gimanejinga bwetutyo room eri ebeera eriyokka nene ebeera eno then tubeere ne master bedroom ami tubeere n'ekisenge ekirala. Master bedroom ye eriko ne balcony kyokukulu bw'aba azukusa asobola okujja nayimirirako wano. Nyongera okujjukiza abantu these are rental houses ziri wano muyenga enkula yaazo yeno. So this is how beautiful it is. Okay. Kale, it's fine. Kati kugendako another gundi yaffe twagala kulaga waggulu w'ennyumba zino. Wali watya, wakula watya, era kiri kitya. Nga bwe twakunyonyodde of course bagala waffe ono asigala akyatambulira ddala paka waggulu eno era nga kubulako kimu aluminium frames n'endabirwamu ekintu kibeere nga kitambula bulungi nnyo 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 nnyo. Okay, kale. Hey, of course tukyagendera ddala mu maaso ku Extra Digest mugoba ensonga Ibrahim Kasage manyaganga as usual of course era nga tulina aba Junisco contractors tukyali muyenga tutunulira finishing. We are looking at a nyumba ey'abapangisa in sort of apartment style units ziri ssatu nga zonna ziri self-contained byonna biggwera munda. So with me here negatiddwako omwami Yusuf Lubwama Yusuf. Thank you so much. Lubwama Yusuf gwe tuli naye ow'effumbe agenda kubanga atunnyonnyolako eno waggulu gye tuli kyeki ekiriyo kitambula kitya tutandikira okutwaliza wamu kansoke ntole kibuuzo nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Okuviira ddala wansi eri ngaawe tuze tukibalaga kati twambuse waggulu tubalage ng'ekintu wekiki bwe kitambula bwe kiri. Kansookere ddala wansi wano ku fuloowa. Fuloowa ono omulaba nti mugaso ki ogu lwaki tuyiwa ono fuloowa. Twaliza wamu fuloowa ono tuba tutangira amazzi agakola ki agalegama kuno ku siraabu n'ekirala nga galinkinga wansi mu bisenge. Wow. Yes, kati ne tusalawo tuddire tumixinge tusobole okuyiwa kaki ka fuloowa kano. Okusookera ddala kanzire ku mixed gye tukola ki gye tukola. Tuddira egaali ssatu ne tuzitabula mu nsawo egi. Munsawe emu ya cement. Yes, munsawe emu ya cement. Ate era mwezi egaali essatu nga tabadde mu nsawo emu ya cement tuteekamu ne waterproof. Nti waterproof ako ka preventing amazzi obutakola ki obutayita mu bisenge obutatonya mu bisenge biri okukka wansi. N'ekirala nti kiyambako n'amazzi gano okuba nti gasobola okukola ki okukirira bulungi kisinziira oyagala gakwatirawa oba aiza gawunzika eri oba aiza gatwala eri wonna gwoba okoze ki bw'oba oyagadde kyekisookera ddala mukama wange. Okay. So katutunule wano amazzi gano enkuba ng'etonye ku kisenge kino waggulu eno mugavuga gaddawa. Kati bw'otunuulira roughly slab eno nga bw'ogiraba eno ennyumba wakati wonna w'oyagala osobola ogivugirawo oba aizo gawunzika eri oba gawunzika eno naye ate era tosobola gawunzika eno olw'eki nti eno lino kkubo tegasobola kukola ki kuyiika eno. Ne tusalawo tuga driving nga gakola ki gadde eri nti waliwo ne pipe ezikola ki ezigafulumya endala yiri wali endala yiri wali. Era bw'oba otunuulidde gundi eno nti erimu kasira nti akakola ki akakkanga amazzi gano gavuga gakola ki okugawa direction. Yes, nga tugawadde direction gakola ki gakeeri. Okay, Yusuf. Yes, sebo. Okuva wansi gye twavudde ku nnyumba eno omuntu bw'abeera eri nga tannatuuka waggulu wano aba asuubira okulaba amabaati era aba asuubira okumanya ennyumba eno yaserekeddwa etya. Oyinza kitunnyonnyola otya? Ekyamazima kyo kiri nti ye ennyumba teyaserekwanga yo naye gyakola ki yayibwa siraabo
ne tugitangira ki ne tugitangira kano ka gundi ka surface kemukola ki kemulaba bwe kati naye nga tekuli mabaati. So agali baddenga amabaati mwayiwa sirabu yeno gye tuliko. Thank you. Njagala tutunuulire bwe tutunuulira tulaba empaji zino nendala kitegeeza waliwo essubi eryongerako oba ennyumba eno yakoma era ki ekirala ekiteekebwateekebwa okukolebwa waggulu eno? Okutwaliza awamu ffe tuzimba naate tetumanya mukama waffe buzito bwaki buyenkana. Kisoboka okuba nti in future asobola okukola ki asobola okwongerako naye ate tomanya nti ayinza okukolokera ku makyanaga nti kati nkomyawo gino emitayimbwa ne baleeta grinder ne bagisala nti nikese ena asobola okukola kyokolera okwesaayo kyonna kyakoze ki kyayagala oba rough research kabupatizi bwe butyo oba si kyekyo nga ne tanks sometimes zinzo bajja zireeta zituuleyo. Tanka nga zaki? Tanka za mazzi. Ino obuzito obusobola owanirira tanka nezikola ki nezituulayo ez'amazzi. Yes. Thank you so much. Bino biki? Bino byaki? Ezo z'amazzi. Brafle zino zino za gondi za toilets. Ventilation za toilets. Yes. Gano mazzi. Kale Mwami Yusuf tugenda kubanga tumuleka kyatunyonyoddeko tukitegedde nti enzimba bweti ebiseera ebisinga abantu baba n'ensonga lwaki bazimbye nti bw'otunuulira wano waliwo provision y'okukola extension okwongerako emyaliiro emirala era nga gye gino emitayimbwa gy'olaba egyasigala giyiseemu. Tweyanza nnyo tweyanzege wano we tuli of course tutuuse ku nkomerero ya programu yaffe ey'olunaku olwaleero but before we go tulaga kutunuulira ebintu bingi nnyo tuze tukunyonyola ensereka ez'enjawulo butya bw'oyinza okusereka ennyumbayo. Eno ensereka oba finishing ya box bweti ebadde rare nnyo ensangi zino ebiseera ebyayita ebadde rare nnyo but abantu bazze bapiikinga interest mu yo. Twagala tutunuulire of course tujja kutunuulira kawoolo kano nga tetunnavaawo wano kakiko. Olw'okubanga nti tuba tuserese ensereka eno ey'okuyiwa sirabu okulu kubanga eno space tuba twetaaga okubanga tugikozesa ng'omukulu oli w'abannyonnyodde Yusuf nti bwe tuba nga twetaaga okukozesa wano tuba twetaaga retaining wall eno omuntu oyinza okkeera ku nkya n'oteekawo ekisenge bwekiti oba n'ogaako oteekewo burglars zibeere nga zituyambako okubeera nti omuntu tasimattuka n'agwa eri so ye insensi y'ekino n'ekirala okusobola okubeera nga tumanaginga amazzi gabeere nga gagenda mu poyinti emu nti n'obeera ng'ogambye nti kugawunzike bwoti tomanya overflow esobola okujja ne gaba nagayika buli we gaagala ebisenge ne binnyukirira naye bwe gaba bwe gati so kijja kuba kituyamba okubeera nga gafuna fulemu ne tugamba nti gayika ku poyinti eri gonna ne gaba nga gye gagenda naye ku mulundi guno twagambye kubanga sirabu yaffe eno nnene katugawule agamu ne gayiika buli gamu galina saidi yago we gayiika ne gayitira mu payipu ate ne gakka bulungi nnyo wansi ettaka so yensonga y'ekisenge kino kubeera nga kituyamba for security kale ne beauty nti omuntu bw'abeera eri wansi ennyumba agiraba ng'eri complete so ate singa ebadde esigadde ku sirabu kuno omuntu alaba ng'ekyalamuza naye so bw'ebeera bweti omuntu asobola okugiraba nti ennyumba ewedde wabula baasereka bokisi naye bokisi n'atamanya nti bokisi etya kubanga modes of roofing ze tuyina bokisi whereby nti lino baati si sirabu ng'eno gye tulina naye eno ensereka eno gye twaseresebwa this one is a bit expensive kubanga nti oba oguze poloti endala wamu kali ng'eno ennyumba yaffe twagitunuulidde olujja erina lutono tuyinza odutunuulira ng'olwa paakingi yokka naye ate bwe tuba nga tutaddeyo sirabu eno waggulu omuntu asobola okukolerayo byonna nga bitwogere nagamba nti layinizi ez'engoye omuntu ayagala kuwanikayo engoye asobola okujja najja ku madaala najja eno n'ayanika ate olulala ate nekifuuka ekirala so ye insensi y'okubeera nga tulina this mode of roofing kubanga poloti ntono tuyinza gamba nti abaana bazanye okole pate ate opaakinga n'emmotoka kiyinza okuba nga kizibu saate eno waggulu buli kimu kiba kisobola okuba nga kikolebwayo mu package emusebo. Thank you so much. Tutuuse ku nkomerero ya programu yaffe. Engineer Ivan olina kyoyongerako? Kyenyongerako nti tulina emitayimbwa gino gye twalese tetugenda gisalako lwaki nti tuyinza oteekayo waggulu eno shelter ne tuteekayo shelter nti nefuuka nti we tuba tufunye pate
tusobola okukolera eno pata yaffe ndowooza ekyo kye nsobola okwongerako waggulu wano empozi era okwongerako kakale ennyumba yaffe eno yali ekyatambula ng'ekyagenda waggulu naye kakati mu kubanga egenda waggulu bulijjo abantu tufunamu hiccups mu ssente kasente ne keekwatamu so tekigamba mbu ate ekya wansi tokimaliriza maliriza wansi waggulu tukole screening eno gye tuba obbannyonnyola omuntu bw'aba agikoze ennyumba ebeerawo ebyasa n'ebyasa nga tenyuukiridde wansi ate nga ne kungulu amazzi gakola kigaflowinga bulungi so ate akasente we kaba kazze tuyinza okukyusa kati pulaani eyo gye tuba nnyonnyodde okuva obwedda omuntu n'ayongera ekizimbe nekikola ki nekigenda waggulu so kyova olaba gino emitayimbo egiramuza gikyaliwo naye ate we tuba tugisaze era omuntu naaba nga agirese wano still we have the same point. Kale tetugenda kubanga tusukkawo njagala kubanga mbasiibulira wano abali emitala w'amayanja abali e Kampala nayonna gye muwangalira ng'olaba programs zino kyonna element gy'olabye nga nnungi ogyegombyemu reach out to them banoonyeko ku namba z'essimu ezo bakubire oba nnyonnyole ki ky'oyagala bazimba ennyumba okuva mu musingi bamaliriza ennyumba ezimbiddwako bakuba pulaani z'ennyumba bakola site survey ne bakunnyonnyola nti wano we wagula wagendawo kino ne kino ne kino ne kino ne kino so tebakoma okwo bakyali nnyo mu mulimu gwa biodigesters be bakisookamu mu ggwanga Uganda be bakafulu era be baliidinga mu kintu ekyo of course ojja kuyitaayita yosanga ababikola but at the end of the day ojja kulusanga obuzibu ate bw'oba okuba enduulu towa reference nti bali bankola bwe bati bw'ojjeewo abano mutandika butandisi project mpya biri ne bibeera bikadde kubanga mu nsi twekoona ne tugwa ne tuyimuka ne tuddamu ne tutambula so mistakes are human so nkukubira omulanga nti beekwate ku kya biodigesters bagezese babaddewo ebbanga ddene babikoze buli gye bebakoleddeko kuba kujaganya kwereere tewaba kwejjusa nsigadde nze Ibrahim Mukasa tusangibwa wampozi office yaffe eri second floor room what ku kizimbe tusangibwa ku Modern Havana Complex awe Rubaga Kabusu Road so abantu bangambe ennaku ezo nti monalisa bba looza abantu gye basinga okuwulira awali waleti abantu basinga okumanya kuba twagiza nko bagamba tava nudes nga bagamba ate eri munda naye we tugamba wane waleti wali monalisa bba okulirana waleti time pub Kabusu kakati ekifo ekyo we tusangibwa tunoyinza ku kizimbe okwo ebipando ojja kuba obiraba nti Junisco contractors and great finishes tukuweereze mungeremu oba endala. Thank you so much. Tetugenda kubanga tusukkawo. Special thanks to Idris, Daniel, Keith and Tony. Special thanks to Junisco Contractors and Great Finishers. Special thanks to Posh Properties Limited. Special thanks to Roast Coffee Academy nga kwotadde ne banywanyi baffe aba Sankago Shipping Company. Nsigadde nze Ibrahim Mukasa mbaagaliza birungi byereere. Mubeere bulungi mweraba.